obulungi bwa movie tebabulabira ku nnyambala, ku nfaanana, ku ba actors ababeera mu movie, ku editing, but obulungi bwa movie busibuka ku nsibuko ya bulungi bwayo. Ntegeeza ki? Mulimu action, movie erimu drama, movie erimu martial arts, ye movie nekyayo ekifaananyi eryetya, ani yagyeditinga? Mulimu muhabati, movie erimu abazanya ne bajjayo ekintu ekituufu kyennyini nti gundi akaaba n'omulaba nti kituufu akaaba. Movie gy'otasobola kugeregeranyako n'ogamba nti kino kyekigenda okuddako. Movie ebowa singa otegeera kigenda okuddako, but eno movie tosobola manya kigenda kuddako, kyova olaba tugirwankinga ng'emu ku zi best of the best. So abagiraba mugyegendereze bulungi, movie nnungi. Tugenda ku episode ya 20 lunaku olw'enkya, but ebiseera ebisinga mbagamba muwulirize nnyo short videos because zibeeramu okulabula, olumu ne zibeeramu ebigenda okuddirira, ne zibeeramu okuba bagulizaako. For example, like nga mwenu bategeeza nti kaseeri akaddako kagenda kuyitibwa The Handsome Siblings. Kati mbabiyisizaamu era abasinga obungi abatagenda wuliriza voice eno oba video eno tebagenda kimanya, but kagenda beera ka mutawaananyi episode 42, but buli episode singa ya dakiika 48, 48, awo tugenda laba emwemu buli lunaku. Naye nga mwebale subscribinga, mwebale likinga. Nsuubira nti omuliro twongeremu kwe tuli weewo. Tetusobola laba episodes 2 lunaku, naffe biba bitukaluubiriza okuploadinga. So waliwo abanumba ne bagamba baagala kulaba episodes zonna. Kyembagamba episodes tezibaawo, gye bakola gye tuteekayo, ekolebwa yeteekebwawo, gye tufuna yeteekebwayo. Kuba munfuna naye nga musubscribinga ate mulikinge, gw'olaba naye subscribe.